Olwaleero Mukama bw'ampadde omukisa okubaako kye njogera, njagadde okwogera ku bigambo nga bwe twategeezeddwa mu mutwe gwaffe ogubadde gugenda okufaanana ku mutwe ogugamba nti the danger of neglect. Omanyi eriyo ebigambo eby'Olungereza nga bwe tubissa mu byaffe ebya wano oyinza obutakiwoomerwa bulungi nnyo, naye nayagadde nnyo ekigambo ekyo ne nga nja kukinnyonnyola bunnyonnyozi eri Kkanisa ya Mukama. Ekigambo ekyo ekimu mulimu ebigambo nga 2 ebikulu, ebirala biwerekera buwerekezi. Ekisooka bakiyita the danger, ekyokubiri bakiyita neglect. Naye danger twandiguyise omutawaana oba akabaate. Omutawaana oguli, njagala okukozesa ebigambo wano eby'Oluganda ebiwera nga 2. Number 1, ekisooka omutawaana oguli mu kulagajjala oba omutawaana oguli mu kwesuulirayo ogwa naggamba. Ebigambo ebyo nagambye nti nja kunnyonnyola binnyonnyole, manyi ojja kuntegeera. Omutawaana oguli mu kulagajjala, naddala ku kino kye njagala okwogerako. Sirema bannaye kusaasira, ntegeddeyo mukadde waffe omulwadde, naye ekisa kya Katonda kibeere naawe kikujjanjabe. Bassebo ne bannyabo abaana ba Mukama, olwaleero ebigambo Katonda by'atadde ku mutima gwange okugabanako n'Ekkanisa ya Mukama, abantu abali okumpi n'ewala, bigambo omuddu wa Katonda Peetero bye yawandiika mu bbaluwa ye ng'omu ku bakulembeze b'Ekkanisa, ate abasajja be tusomako abaali ba eyewitnesses, abaalabako Yesu Kristo amaaso n'amaaso. Ebigambo bino yabyogera nayo. Eriyo kimu ekibuzaabuza. Oluusi tubuzaabuza kye tuyita eddiini, ne tukibuzaabuza ne tuyita obukristaayo. Naye ebibiri ebyo bya njawulo. Naye ekimu sijja kukyogerako, nze nja kwogera nnyo ku kye bayita obukristaayo, kubanga kikulu nnyo to the extent nti n'amannya ge tuyitibwa, kye ŋŋamba si amannya nti Pawulo nti Yakobo, naye kye ŋŋamba erinnya ery'obukristaayo lye tutwala tulijja ku muntu omukulu ennyo asibukako karakita yaffe kwe tusinziira okweyita ekyo kye tuli. Being a Christian kisukako ekyo kye tuyinza okulowooza. Christianity si ddiini. Actually saagala kubeera, kubanga weewaawo wayinza n'okubeerawo ng'oliisi mu kristaayo, ayinza okubeera omusiraamu oba ekirala kyonna ky'oyinza okulowooza. Kakati njagala okukomyawo kiri kye mbadde ŋŋaanyi eky'eddiini, kubanga kyojja okutegeera obulungi. Waliwo omuntu asobola okubeera omukristaayo, for example mu Anglican, ne wabeerayo omukristaayo gwe tuyita omucatholic, wasobola okubeerayo omukristaayo mu Adventist, naye nsobola okubeerayo omuntu alimu empeke ey'obwakatonda nga musiraamu ddala. Weetegereze kano mukwano gwange, kubanga kye njagadde okuggyayo mu mutwe guno gwe njagala tugabane olwali gwe nagambye nti akabi akali mu kwesuulirayo ogwa naggamba oba mu kulagajjala. Ebigambo bye nayagadde omuwandiisi bye yawandiika Peetero ono mu bbaluwa ye ey'okubiri, olw'okuba obudde buno tetubulina, njagala nzirukayo mangu mbisome nga ongoberera bulungi. Mu bbaluwa Peetero gye yawandiika ey'okubiri, essuula esooka, nja kutandika n'olunyiriri lwa 5. Key text yavudde mu lunyiriri lubadde ndowooza lwa 7, naye ngenda kutandika n'olunyiriri olw'okutaano. Ayogera ebigambo bino: naye era olw'ekyo kyennyini bwe muleeta ku lwammwe okufuba kwonna, ku kukkiriza kwammwe mwongerengako obulungi. Bayibuli ey'Olungereza ekiyita goodness. Mwongerengako obulungi, era ne ku bulungi bwammwe okutegeera. Katonda Kitaffe ow'ekisa, nsaba Mukama obikkule ebirowoozo byaffe. Nze agenda okwogera ne bannange bengenda okwogera mu matu gaabwe. Yesu tulage ekisa kyo Mukama, tubeeko kye tutegeera.
olw'olugendo lwaffe lwe tukyatambula ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, ekigambo kye bayita obuzibu, the danger of neglect, omutawaana oguli mu kwesuulirayo gwa Nagamba, kye njagadde okwogera wano ku kiyitibwa ekyobukkiriza oba obukristaayo. Lwaki nnyingizizaamu obukkiriza? Nti wayinza okusangayo omuntu omulala nga Katonda amwagalira ddala newankubadde ng'ayinza obutaba mu kristaayo, kubanga bangi gye bali. Naye ebimu ku bigambo Yesu bye yayogera mu Yokaana essuula ye 13 olunyiriri olwa 35 bifaananako bwe biti nti kuno kwe banaabategeerera ne babayita abayigirizwa bange, paraphrasing, ne babayita abayigirizwa bange bwe munaabeera n'okwagala, bwe munaayagalananga. Bino bye njagadde nnyo okussaako essira akawungeezi k'olunaku olwaleero. Ebyo ebikola kye tuyita obukristaayo. Ebikola kale kanjogere ky'oyagala kye tuyita eddiini oba kye tuyita obukkiriza. Njagala okutandika ne statement egamba nti ky'oyita obukkiriza si kyekyo. Ky'oyita obukkiriza si kwe kugenda ku sabbiiti n'osinza, weewaawo kirungi naye si kyekyo. Ky'oyita obukkiriza n'obukristaayo si kyekyo, n'okwata amateeka si kyekyo. Waliyo ekisukka ekyo. Era njagala okubategeeza twagale nnyo okukola ebintu ebisukka ku ebyo bye tulowooza. Ntera nnyo okuwa ekyokulabirako. Mu mbeera ey'okugenda ne extra mile okusukka eko ky'obadde olowooza oba ky'obadde okola. Eri abantu bangi nga bafumbo, naye nga waliwo ekigenda ekisukkako obususse okubeera ng'oli bba w'omukazi. N'abeera bba w'omukazi naye ono wanjawulo kubanga eriyo babba b'abakazi abalala. This is a unique husband kubanga alina by'akola ebyo ebimufuula ebijjayo ekyo ekirungo, kubanga si kwambala bwambazi mpale, si kugamba nti nange nawasa embaga, kubanga bangi ebyo babikola bya bulijjo. Ennaku zino eriyo enjogera egamba nti ebyo tubikolanga, ebyo abantu babikolanga. Eriyo ekisukka obususse omuzadde okukuyita omuzadde w'omwana nti gwe wazaala mu mukazi oli omwana, therefore olina abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Waliwo ekisukka omwana n'akuyita omuzadde naye nga bakuyita omuzadde atazzikawo. Ntera nnyo okugamba abantu, eri abantu abakola statement ne bagamba mbu gundi tazzikawo, naye ng'ate ekyamazima ozzikawo. Ozzikawo tayimuzitu ng'ozzikawo. Eriyo bambi abaana basobola okufiirwa abazadde baabwe ne bakuba ebiwoobe, woowe taata agenze, maama agenze, n'abeera naani, abadde tazzikawo, abadde, naye nga kyalina okwogera omuntu ng'afiiriddwa, naye behind ebirowoozo bye ng'agamba nti owange omulamu tawoneka, lwakuba bagamba nti omufu tayogerwako bibi. Kiki ekyo ekisukka gwe ky'oyita obukristaayo? Omusajja ono namwagadde nnyo, bamuyita Charles Spurgeon. Charles Spurgeon yagamba nti the proof of a Christian is not in his creed. Si byebyo bye tukwata ebikwate bye tukwata nga enzikiriza ez'enjawulo, ffe tukola kino bwe kiti, tukikola bwe tuti ne bwe tuti, si kyekyo. Yagamba but in his conduct, not in his words, but in his works. Nti mazima obukakafu obusingira ddala obw'omuntu okubeera omukristaayo si byebyo, si ze nzikiriza, si bye bintu eby'enjawulo bye tukwata obulombolombo obw'ebintu eby'enjawulo. Yesu lumu yakola statement n'agamba nti bwe mutasukkako kubeera ng'Abafalisaayo, alina bwe yakyogera, kubanga bo baali bamanyi nti eddiini bagikwata mu ngalo like this, ne bagitwala, ne bagiraga, ne bagyambala. Kisukkako ekyo. Charles Spurgeon agamba nti tebeera mu bigambo, naye ebiramu ebyo ebirabikako ebikolwa. Kyenavudde njagala nnyo abaagalwa olunyiriri luno lwa Peetero, era njagala okukutegeeza kati eno gye bayita, kino kye bayitira ddala obukristaayo buli wano.
kino kye bayita ky'oyagala okuwulira nti eno y'eddiini eri wano. Singa bubadde busiraamu nandiga nti buno bwe busiraamu kubanga n'obusiraamu kitegeeza bukkiriza. This is true Christianity. Kubanga mazima ddala Kristo kino kye yali era kye yali ng'akola kyayagala naffe tufaanane. Simanyi oba okifaanana, simanyi oba okiri. Wuliriza, olw'ekyo kyennyini bwe muleeta ku lwammwe okufuba kwonna, abantu bafuba bannange, bafuba mu bukristaayo, bafuba mu ddiini, bafuba mu bintu bingi nga tufuba tugezaako bambi, tugezaako. Kukufuba kwonna bwe muleeta ku lwammwe okufuba kwonna kukukkiriza your faith. Kakati wenagamba okukkiriza si kubi kubanga kulungi. Yesu yagamba bwe mutabeera n'okukkiriza okulinga ne bwe kubeera kutono like this ng'akaweke ka kaladaali, yali agezaako okulaga nti okukkiriza kikulu, abange kikulu, naye agamba nti okukkiriza okwereere, kukukkiriza kwammwe mwongerengako obulungi. Bayibuli ey'Olungereza egamba olunyiriri olwokutaano, njagala nnyo, yakozesezza ekigambo supplement, mwongerezeeko. Bwe twalinga nga tusoma walingawo kye bayitanga supplementary goods, nga zino bazitunda zitambulira wamu. Waliwo ezongereza zinaazo n'endala bazitanga complementary goods. You supplement, mwongerezengako. Make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with generous provision of moral excellence. Ono kyayisa obulungi. Bannange obulungi oyinza obutakitegeera bulungi naye kankinnyonnyole mu bigambo byange ojja kukitegeera. Kyayita obulungi kye kino mu ntegeere yange, mwoyo gya nnuŋŋamizza okwogerako. Obulungi kwe kukkirizibwa mu bantu. Ntera nnyo okwogera n'abantu nti waliwo abantu abawakanirwa nga gye bamuwakanira tali nayo, tatuddeeyo. Abantu ne baga nti gundi yakoze kino, gundi yayogedde kino, olinaga nti nteekawo omukono taaba oyo. Nze mbategeeza okusinziira nga bwe mumanyi, gundi nga bwe mumanyi, ekyo nedda mumuwaayiriza. Oluusi nno ekyewuunyisa oyinza n'okuba nga bambi wakikoze mu butanwa, naye oli olw'okuba abadde akumanyi ng'abantu bakuwakanira. Simanyi oba abantu basobola okuwakanira. Ekyakabi eri abalala nga kasita bakukolako statement ne bagamba owange tomanya. Kasita owulira abantu nga bagamba nti ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka, omanya nti abantu tebasobola kuwakanira. Okasita otandika okuwulira nga bagera engero z'Abaganda, ak'omuntu si kante nti bwe yakaabye ejjo ne leero, omanya obulungi, goodness, obukristaayo buno. Kino kitegeere, omutawaana oguli mu kulagajjala olw'obulungi gwegwo. Obulungi abantu basobole okuwakanira. Agenda mu maaso n'agamba nti n'obulungi tekimala, still go to supplement. Yongerezaako. Asoose n'okukkiriza n'agamba okukkiriza tekumala mwana wange. Kyova olaba eri agamba nti okukkiriza okutalina bikolwa, okukkiriza okugenze nga tekwongerezebwa yongerezebwako ebirala. Bino bye birungo. Njagala nnyo ebirungo era ndabika ndi omu ku bafumba obulungi, naye bw'obeera onaafumba obulungi, enkoko esobola okubeera enkoko nga nnungi nnyo, erina n'akawoowo, naye mwanange okugifuula enva ennungi olina ebintu eby'enjawulo. Oli n'ateekamu ku nnyaanya, n'ateekamu galiki, n'ateekamu katungulu n'ebirala by'oyinza, bye bikola kye tuyita enva, naye gireeto giteeka okukkiriza kuteekaawo n'ekyo ky'oyitina agamba nti yongerako obulungi, naye ne ku bulungi bwammwe okutegeera. Kakati kano kakulu era kankasome ne mu Lungereza wano, agamba nti moral excellence kyayisa obulungi, and on moral excellence with knowledge. Kati Bayibuli erinawo egamba nti
teri magezi gasinga teri magezi gasinga kutegeera nti eriyo Katonda waggulu wa byonna. Kankaddemu teri magezi wansi w'enjuba wano gasinga. Weewaawo eriyo n'amagezi amalala, era kano njagala n'okukaleetamu ebirala nti waliwo n'amagezi nga maze okutegeera amagezi ag'okumanya Katonda n'okumutegeera nti waali. Naye kano ate njagala okukabawanga kaposhoni abantu ba Katonda, abaweereza ba Mukama, abamu muli baweereza mu kanisa, abamu ayogera ku kigambo kye tuyita amagezi n'otandika okubeera relevant. Abantu ba Katonda njagala okubategeeza kikulu nnyo okubeera relevant. Kano kaleese nkasiseyo obusisi nkagiise wano. Let me give you an example. Tutambulira ku mulembe era bwe tutaadoptinga magezi, kubanga wano wenjogerera njogerera ku mpewo, era sinza kuwa excuse nti amagezi aga tekinologiya gana agazze, era osangayo bw'osanga omusumba essaawa zino atasobola ku adoptinga enjiri nga bwegenze Yesu gye yayogerako nti enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa okubeera omujulirwa olw'enkomerero n'eryoka ejja, eyavaayo eringa gye yali. Now we are adopting okumanya n'okutegeera oluvannyuma lw'okubeera n'amagezi ag'okumanya Katonda n'ebirala ebifaanana ng'ebyo, katu adoptinge n'amagezi gano amalala agaliwo such that we become relevant. Muntu okubeera ng'oli mukulembeze wa kanisa, muntu okubeera ng'oli mu Kristaayo naye nga tomanyi na current affairs bikulu, toyinza kubyesamba nga gwe bano boogera birala nga gwe oyogera nga pulezidenti wa America ye Barack Obama oba ye Joe Biden. You're not updated. Bajja kusekerera bakuyita omuntu ali irrelevant. Kakulu nnyo ku Bukristaayo okubeera relevant n'okufiitinga mu bantu betubuuliramu enjiri, mwana wange kakulu nnyo. Therefore ako nkaleese naye agamba nti amagezi ag'okumanya Katonda kikulu nnyo. Bw'otandika olunyirire wali tubadde mu discussion ya lesson, agamba nti abeesiga Katonda, abantu abatambula nga Katonda ali kumpi nti bafaananyizibwa omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi ogubala amalagala gaagwo mu ntuuko zaagwo, tegugwesa mmere, kubanga every time ensulo zigufukirira. Omuntu atembezza Katonda alina amagezi ag'okumanya Katonda, he will never be exhausted. Amagezi Katonda agamuwa. Omutawaana ogw'okulagajjala okumanya bino kikulu nnyo. Ayongerako n'agamba ne ku bulungi bwammwe okutegeera, era ne kutegeera kwammwe okwegendereza. Kati wano agambye knowledge, naye y'Oluganda ate ye mwagadde. Waliwo kye tuyita knowledge oba okutegeera, omulala kyayinza okuyita wisdom. Mwana wange Katonda agaba kigabe, naye teri baatayagala kukiwa, kubanga Yakobo agamba nti waliwo abwebuuka mu magezi asabe Katonda atamma. Era si buli omuntu alina okutegeera, si buli omuntu alina okutegeera, tekubeera eri bonna. Abantu Katonda baataddeko ekisa, njagala okubategeeza, Katonda bw'akuteekako ekisa automatically obeera n'okutegeera okwo. Obeera n'okulowooza. Pawulo kw'awandiikira Abafiripi naga nti kale mubeerengamu okulowooza kuli era ng'okwali mu Kristo Yesu. Abeeramu n'amanya w'ayogerera ne w'atayogerera, amanya embeera n'agyetegereza bulungi. Bayina ebintu tubirabanga ebyo naye bye binnyonnyola who a true Christian is. Kyova olaba Yesu yasookanga kwetegereza. Kyova olaba yayagalwa nnyo, newankubadde mu kwagalwa ennyo ate n'asaka abalabe bangi. Yayagalwa nnyo kubanga yasookanga n'askiminga embeera n'amanya naga nti wano soogererawo kigambo kya mwoyo. Kansooke njogere ku bikwata ku bulamu bw'abantu, kansooke njogere abantu enjala ebaluma, temusibula abantu kugenda, bajja kuziikira mu kkubo. He became relevant kubanga yalina okulowooza, yalina okutegeera kye tuyita understanding. Kukukkiriza bw'otaateekako kutegeera, muganda wange, mukwano gwange, naye agamba nti kukutegeera mwongereko okwegendereza. Mu Lungereza kyayita self control. Kirungo kikulu nnyo ekinnyonnyola Omukristaayo yaani. Abaagalwa okwegendereza kikulu kye tuyita self control. Ngenze neetegereza abantu bangi batuuse mu bizibu eby'enjawulo, naye
nga yabulwa bubulwa kaseera katono bwati okwegendereza mu bye twogera, okwegendereza mu kulya. Bwe njogera kino kinsesa nnyo kubanga kitera okulabikira mu bantu nga baleese emmere ennaku zino enkola y'abantu kugenda buli omu ne yeeterako emmere gy'asobola okulya. Kikulu kinnyonnyola obukristaayo kye buli kubanga tolowooza nti oli bw'atikka emmere n'atabalirira balala basigadde. Ako kabonero kabutabeeramu bukristaayo mu mutima gw'omuntu. Ntera nnyo n'okubalaba bategese ebijjulo, bategese emmere ey'enjawulo, enva ez'enjawulo, naye obwongo bwange buŋŋamba nti buli kye bategese ngenda kulyako, nino kiryako yagala gaana. Ate bali nabo kye bakola bagenda ne babitegeka nga bingi ate nga bisikiriza. Oli n'alaba omuceere omusiike, n'alaba ogwa boyiro, n'alaba akalo, n'alaba akawunga, n'alaba muwogo, n'alaba lumonde, n'alaba amatooke, n'alaba ekinyeebwa, n'alaba empuuta, n'alaba ennyama, byonna nga biri awo. Obwongo bw'omuntu naye mugamba nti ntandikiddewa. Ne bateeka wali amazzi, ne bateekawo ne soda, ne bateekawo wali greens, ne bateekawo wali ne fruits. Self control kamu ku bubonero obunnyonnyola omuntu ayina empisa ey'obukristaayo kyeki. Abantu abatabalirira, abantu abategenda, abantu abatalina kulowooza. Kati kyakola n'agenda wali n'ayagala ali omuceere omusiike n'ayagala ali n'ogwa boyiro. Nze obwongo bwange buŋŋamba semayo banze mmanyi obubi, bateekawo guno ogwa boyiro eri bali abutayagala musiike. Ye n'endya guyinza okubeera Pakistan gwe mmanyi obulungi owaffe oba supa oba omuceere omulaga oyinza okulowooza, naye nga gwonna gwe gumu. Enjawulo eriwo, guno baagusiise, guno tebaagusiise. Ne bamuteerako omusiike, ne bamuteerako n'ogwa boyiro, ne bamuteerako akawunga, ne bamuteerako n'akalu. Yamuteerako lumonde, yamuteerako ettooke, byonna. Naye maaso wali wakyaliwo ennaanansi, wakyaliwo watermelon, wakyaliwo greens, wakyaliwo n'enkoko eri deep fried. Kakati kyakola nga tannaba kutuuka eri, agenda okulaba nga kirabika taatuuke bulungi eri essowaani yonna eri muzima bweti, takyalina waateeka. Self control kye njogerako kimu ku kirungo eky'obukristaayo kye saagala weerabire. Agenda okulaba kati kyakola abantu abatalina self control basudde n'enneeyisa yaabwe ne bafuuka ekitagasa. Kati kyakola bwe bamutuusa wali fruits baagala oziteekako naye nga zaagala kuyiika, kino kiri supu ayiika bw'atiri bw'agirawo. Kati kyava agamba namugamba olw'okuba essowaani ejjudde, naga nti ka watermelon kampe. N'akalya ng'atambula ng'agenda. Self control, self control kimu ku kirungo ekinnyonnyola who a true Christian is. Omukristaayo omutuufu weefuge, okwefuga kirungo kya bukristaayo. Naye agamba ku bulungi bwammwe okutegeera ne kutegeera kwammwe okwegendereza, ne ku kwegendereza kwammwe okugumiikiriza. Abaagalwa okugumiikiriza. Bayibuli ey'Olungereza ebimu ebijjayo bulungi kubanga ono w'Oluganda waliwo lwabiwewula, naye kye yagambye nti okugumiikiriza, and on your self control add patient endurance. Okugumiikiriza naye nga kulwawo version endala egamba long suffering. In other words, agamba waliwo lw'ogumiikiriza naye nga tebigumiikirizika. Njagala okubategeeza Yesu Kristo wanaddira okutwala abantu nga bagumiikiriza ebitagumiikirizika. Muwandiisi bwa Isaaya bw'agamba nti bwe balimulaba baligamba nti yooyo twamulindirira obwedda. Si lwakuba nti aluddeyo bulwi kyokka, naye olw'okuba babadde ku mbeera nga bali ku kikaliriro. Abaana bayimba nti bali mu katamu kabakuma, bagumiikiriza. Naye agamba nti hold on, njagala kubazzaamu amaanyi. Kyayita okugumiikiriza, patient endurance, kitwaliramu abantu okunnyonnyola who a true Christian is. Kiki kyali naddala mu mbeera bw'ebeera ng'emutadde ku minzaani bweti, ng'emuwewa embeera ng'ewewa abantu. Embeera ng'ewewa abantu. Naawe n'otuuka n'ogamba nti naye omusajja oyo yategeera Katonda we. Omusajja oyo kye tulabako of course eky'obuntu.
omuntu n'agumiikiriza Katonda n'atuuka n'omukolako statement nga gye yakola ku musajja Yobu. Yagamba n'amuweera obujulirwa n'agamba Sitaani nti olabye ku musajja wange Yobu. God makes a statement. Gumiikiriza kirungo ekinnyonnyola omukristaayo omutuufu omulindirizi wa Mukama kye yandibadde. Embeera nnyingi zetuyiseemu mwe kambategeezi sibulwadde n'abadde ku reediyo awo ne ndaba oli ng'alaajanaga nti obulumi bannange. Waliwo abantu abamu nga bali mu bufumbo nga bali ku maggwa, patient endurance. Nga kikwetaagisa kugumiikiriza bugumiikiriza nga teweetaaga kubaako ky'ozzaayo oluusi bukugumiikiriza kwaffe Katonda aba alwana olutalo. That's why omusajja omu yagamba nti at times we are disappointed. Naye in times of disappointment nti ebiseera ebisinga these are God's appointments. At times our disappointments are God's appointments. Nga kikwetaaza kubeera patient, kugumiikiriza. Eri abantu bangi batuuse mu bintu eby'enjawulo bafunye obuzibu nga kyali kimwetaagisa kugumiikiriza. Abantu bafunye obubenje nga kyali kimwetaagisa kugumiikirizaako sekendi teziwera na 10 emmotoka eri eyite, naye olw'okuba ayagala ayitewo mangu n'ajja n'agwa mu kabenje. Nga omusajja yali amunyiiziza, naye olw'okuba yagamba nti nange sisemba nakyo, n'amuddiza omusajja n'amukuba olubale. Nga gye bali tubamanyi nga kikwetaagisa okusirika. Bayibuli kyeva egamba nti waliwo ekiseera ekyokwogera, waliwo n'ekiseera ekyokusirika. Bw'oyogera mu kiseera ky'olina okusirikiramu, that is the danger. So no waliwo n'ekiseera ekyokwogera w'otalina kusirikira. Bw'osirika mu kiseera mw'olina okwogerera, that is the danger. Musajja yagamba nti ekibonyaabonya ensi eno, alabika yali musajja gwe bayita Napoleon Bonaparte. Yagamba nti obuzibu bw'ensi eno si be bantu ababi abali mu nsi, si bwe buzibu. Naye yagamba nti obuzibu bw'ensi eno be bantu abalabika nga balungi but are quiet, basirikidde bwe batalina kusirikira. Why are you keeping quiet? Waliwo bye tutalina kusirikira ng'Abakristaayo nga tulina kwogera abantu bategeere. Patient endurance. Olunyiri luddako ne lugamba kukutya Katonda kwammwe nti okugumiikiriza ne kukugumiikiriza kwammwe okutya Katonda. Kakati kano wegendereze okugumiikiriza. Waliwo abasobola okukola ebyo byonna. Waliwo n'abalala abasobola okulabika nga balina okukkiriza nga boogerera ku Katonda naye nga tebamutya, kubanga ne Setaani ayogera ku Katonda n'alabika nga amusaamu ekitiibwa naye tamukkiririzaamu, kubanga singa yali amukkiririzaamu yandibadde obedient. Abaagalwa, pointi yange egamba nti the danger of neglect, omutawaana oguli wano mu kulagajjalira bino ebirungo, omunnyu ogukola kiki kye twandibadde tubeera ng'abaana ba Katonda, kubanga kye tuli baana ba Katonda. Twekyejjamu bwejja. Naye njagala nziruke mangu malirize ku kutya Katonda kwammwe, okwagala abooluganda. Bayibuli wano yagambye mu lunyiri luno nti your patient endurance with godliness, and on your godliness with brotherly affection. Okwagala si kwagala luno lwe bagamba olusuusuuto nti lwe baagala bamulekwa mulumbe, nti naye okwagala kuli okuviira ddala ku mutima. Okwagala okukola ebintu bino ebibiri kwe tuyita okukola sympathy, okulumirirwako abalala, naye n'okukola kye tuyita empathy, okuteeka ebigere byaffe mu ngato z'abantu abalala. Singa abadde nze, how would I feel? Nandiwulidde ntya mazima ddala singa tebampadde kino, singa tebanyambye. Nandiwulidde ntya singa banvumye, nandiwulidde ntya nandiwulidde ntya singa nange bampisizaamu amaaso, nandiwulidde ntya. Kwe kubeera ng'osobola okumanyira ddala olinga baya. Kakati bw'okibeera ekyo, then omuntu n'omusembeza. Nnaku zino kyovola eri agamba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Abantu baagala abantu olw'ebibala eby'enjawulo. Babaza. Abantu balungi mu kubaza. Olaba babaza nga balina kye bagenderera.
naye bwe tubeera ekyo kyekinnyonnyola obukristaayo kiki kye buli tobalaba yagambye nti bajja kubayita bayigirizwa bange bwe banaalaba nga mussa kimu. Yesu yabafalaasira mu Ssuula 17 eya Yokaana n'agamba ebigambo bino bye yayogera, n'agamba nti mubeere bumu nga nze bwe mbadde obumu ne Kitange. Eyo essaala yagisaba kubanga abantu singa yakirabako yali amaze okiroozaako batambula ne batuuka naga nti mubadde naga nti nze babadde baneneŋŋana oli ali kino n'olwala kino nti Yesu ekyo ne kimweraliikiza n'agamba nti bwe bakikoledde bwe bati nga nkyaliwo. N'olw'ensonga eyabagalwa waliwo kye tuyita okwagala abooluganda, okwagala okwannamaddala. Ntera nnyo okugamba abantu waakiri, if the worst has come to the worst, bwe mba sikwagala ate waakiri kankubuulire, kale kamubuulire omuntu nga simwagala naye akimanye nneme kulabika nga amwagala, kye bayita amakwekansaamo kibi. Obwo bunnanfuusi Yesu yabwoge ze tuyita 7 wars Yesu z'ayogerako mu Luka, laga nti zibasanze Abafalisaayo, zibasanze Abafalisaayo. Mulabika kungulu naye munda mufaananira ddala entaana nga munda mulimu magumba g'abafu. That is hypocrisy, obunnanfuusi. Abaana bayimba oluyimba n'agamba nti bw'omutunuulira n'akumwenyera, naye nga bw'akyuka bw'ati abadde agaludde, bw'okyuka bw'ati n'omutunuulira n'alyoka amwenya. Obunnanfuusi. Kaakano agambye okugumiikiriza kwammwe okutya Katonda, ku kutya Katonda kwammwe okwagala abooluganda gye tuyise brotherly affection, ne ku kwagala abooluganda kwammwe okwagala. Kakati bw'aba awandiika mu Bagalaatiya, omukyusa yawandiika n'agamba nti ebibala eby'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, naye ekibala kiri kimu kye kivaamu byonna. Oli bw'abeera n'okwagala akiyita the fruit of the spirit, kwe kwagala, kubanga okwagala kuleeta byonna, kuleeta essanyu, kuleeta okugumiikiriza, tekuba na bujja, okwagala bingi. Abaagalwa ekyo kikulu. Yesu yabafalaasa n'agamba nti mubeere n'okwagala, kubanga okwagala kuwangula byonna. Wuliriza statement egamba mu Lunyiriri olw'omunaana, kubanga bwe muba n'ebyo ne biba bingi, bibafuula abatali bagayaavu n'ababala ebibala olw'okutegeerera ddala Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala mu Lungereza, the more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Mbuti abantu bwe tubeera ne bino bwe tugenda okubeera abali productive, abakristaayo abaddala. Eriyo statement eruma okwogera nti tugenda kulaba abantu bangi. That is, naye nze nina okukkiriza nja kubeerayo mu ggulu, nja kubaayo. Ekyo Katonda nkimugamba, njogera naye olutatadde ne muga nti byonna Mukama bikole, naye ontuusangayo. Kye navudde njagala oluyimba olwo nti nyigiriza, because this is a journey. Nyigiriza nkole bino, Mukama ntuusaayo. Ekyo naawe nsaba lubeere oluyimba lw'omukwano gwange, nsaba lubeere, naye nga weegayirira ebyo byonna. Bino tobisuula mu ggulu, kabikulu bikulu. Naye mbadde nkugamba nti tujja kubeera ne surprise ey'amaanyi. Abantu bw'obadde tosuubira nga b'olaba, nga b'olaba, abantu bw'obadde osuubira nga tobalaba. God forbid. Nyigiriza kyenjagala ekisinga, Mukama ontuuseeyo. Ekyo kaakano kyeyavudde agamba nti bw'obeera ne bino nga bingi, the more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Okumumanya si kyekimala, si kyekyokka. Okumumala obeera productive ng'okola bino, kubanga ye byakusuubiramu ebirala birungi. Yagamba nti ebisigadde byonna ebirungi, ebisaanira, ebituufu mubikole. Waliwo wakati w'ebirungi naye ate waliwo n'enjawulo w'ebyo ebisaanira, ebigwana okukola. Kakati bino bye bigwana okukola, ebirala birungi nnyo naye bino
bye bigwanira okukola newankubadde biri birungi bino mubikole ne biri temubirekangayo kubanga this is an explanation, this is a description of the true Christianity. Abagalwa nsaba Katonda anyweze ekyo mu bulamu bwaffe. But those who fail to develop in this way are short-sighted or blind, forgetting that they will have been cleansed from their old sins. Naye agamba nti abatakola bino wuliriza kubanga ataba n'ebyo ye muzibe w'amaaso awunaawuna bwe yeerabira okunaazibwako ebibi bye ebyedda. Kino kyannyonnyola nti bw'agamba okunaazibwako ebibi bye ebyedda kaakati wafuuka true Christian naye agamba nti bwe weerabira kiki kye wali nojja eno bwe wamala okukurosi abantu bwe bamala okurosinga abantu bwe bamala okuva eri ne badda eno beerabira ekyabaleeta. Eri abantu abamala abajja ne mission mpabuwe kyakulabirako eri abagamba nti bwe twajja mu gavumenti eno mu bukulembeze nga tulina mission bwe twatuuka eno ne twerabira. Olina gye wava buli omu alina gye yava buli omu alina olugendo lwe. Sitooleyo sigimanyi neyange oyinza okuba togimanyi naye ekitugatta kye kino waliwo mission eyatuleeta. Mission eyatuleeta kwe kubeera na bino etulino lyonna bwe twajja n'alitukwasa n'agamba be productive mubeere n'ebyo mubeere bagumiikiriza mubeere n'obulungi patient endurance mubeere n'okukkiriza byonna ebyo kubanga yamanya kiki ekigenda okujja mu maaso. Nsaba Katonda ebirungo bino oleme kubeera ng'owuuna ekigambo kibadde wano ng'owuuna buwuunyi naye obeere omuntu ow'omugaso eri Katonda n'eri abantu abalala bonna. Mukama akumpeere ennyo ekisa. Mukama akumpeere ebirungo ebifaanana bwe biti binnyonnyole who you are kubanga tusuubira nti oli Mukristaayo, tusuubira nti oli mukkiriza, tusuubira nti oli mwana wa Katonda. Teri nte ezaala mbuzi, teri nkoko ezaala mbaata. Enkoko ezaala nkoko ebiika amagi n'eyalula enkoko n'ente n'ezaala ente. Katonda bwe tuba nga tuli mu kifaananyi kye we are a copy. Atusuubira kubala bino tulyoke tubeere ab'omugaso because our God is a productive God. Kiki ky'oweebuka mu kyo? Eri abantu abamu nga kugumiikiriza kwe kubalemesezza. Eri abantu abamu nga balemeddwa bulemwa kubeera n'obulungi buli bwe twayogeddeko. Eri abantu abalemeddwa abafunye n'ebizibu n'abalala bakyabifuna naye kiddira eri nga just it is a test of time nga kyekwetaagisa bwetaagisa kulindira. Omuwandiisi agamba nti lindirira Mukama. Waliwo ebiyinza okusoomooza. Waliwo omanyi Sataani mu kujjukujju saagala agamba nti mugezigezi oluusi atestinga our patience n'atestinga alabe ng'asuula obukristaayo bwaffe najja n'ebintu ebifa. Eri abantu abamu abatusojja ku luwonzi njagala okubategeeza eri abantu abamu nga tukola n'obuweereza nga bakusojja ku luwonzi naye mwana wange beera mugumiikiriza kubanga eriye yakuwandiika ku mulimu olaba naye baamusojja ku luwonzi naye n'abeera mugumiikiriza agumiikiriza okutuusa ku nkomerero yalirokolebwa. Obukristaayo bunnyonnyola okugumiikiriza. Mukama bampeere nnyo omukisa abaagalwa tubeere n'okugumiikiriza okulwawo that long suffering kyekyo kyekijja okunnyonnyola obukristaayo. Tulibeera n'ebyokunyumya bwe tulituuka mu maaso ga Kanono ganti nkuba akafaananyi oba tulikola high five mu maaso ga Mukama n'agamba bannange tubadde mu bingi. Kubamu akafaananyi ako mwe kambategeeze ako kajja nnyo mu bwongo bwange nenga nti bwe ndiyimirira mu maaso ga Katonda aliga nti mwanange obadde muddu mulungi mwesigwa ogumiikiriza yingira mu ssanyu lya Mukama awo ako nkalindirira kubanga bingi bye tuyiseemu bingi ebitesitinza obugumiikiriza bwaffe bingi ebigezesezza obukristaayo bwaffe n'abamu oluusi ate we give up naye erindirira nyweza ekyo ky'olina omuntu yenna aleme kukikuggyako. Nyweza kyolina bwe twalinga mu kyalo walingawo eŋŋombe eyagambanga ababbi bwe bayingiriranga omuntu kaakati n'okuba endulu bajja abantu bakugambanga nti nywera tujja nywera njagala okutegeeza nywera
bera mugumikiriza Yesu ajja mangu sotalirwa kubwa Yesu Kristo mukama waffe. Njagala mukama bampere nnyo Amina. Amina nnyo. njagala mukama bampere nnyo omukisa abagalwa mwenna. Mpulira essanyu si lwa mbeera eriwo naye mpulira essanyu olw'eddoboozi lya Katonda liga nti mulindeeko mugumiikirizeeko, I am coming, nzija mangu ebirungo bino muleme okubisuula. Abagamba nga nze njagala twegattire wamu tuweeyo okusaba abagalwa, njagala twegattire wamu tuweeyo okusaba. Katonda kitaffe ayinza byonna gwe yatonda eggulu n'ensi, oli Katonda waffe ate oli mukwano gwaffe. Ekyo kitusanyusa newankubadde tuli mu nsi erimu ebisoomooza, naye ekigambo ekyo bwe tukiwulira nti eryo Katonda mukwano gwaffe ali ku lusegere lwaffe, tuddamu amaanyi, twongera okubeera abagumiikiriza, twongera Mukama okwefuga, kubanga oluusi bitesitinga n'okugezesa obusungu bwaffe n'ebiringa ebyo, obuweereza bwaffe ne bunyeenyezebwa ne buteekebwa mu lusuubo. Naye Mukama ogamba nti ye gwe watuwandiika ku mulimu oyagala tubeere bagumiikiriza, tulindirire eddoboozi lyo n'effirimbi esembayo. Kimu ky'otugamba nti agumiikiriza okutuusa ku nkomerero yalirokolebwa. Ekyo kyekisuubizo kye tukyayimiriddemu. Tunyweze nno ssebo, ebirungo bino yongera okubiteeka mu bulamu bwaffe, byongera okubiteeka mu lugendo lwaffe olw'Obukristaayo, tubeere abantu abagenda okubeera nga tetuwunaawuna buwunyiwunyi, naye tubeere abantu abali productive. Omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nsaba gubeere eri buli ssekinnoomu abadde mu kusinza kuno ne bannaffe abatabadde naffe, olyoke tugabanire wamu omukisa oguva gy'oli. N'ebizibu bye tulina Mukama ebisoomooza, Yesu bikoleko kubanga ye gwe Katonda. Tuli mu nsi erimu ebisoomooza Mukama, nsaba otuuke ku buli ssekinnoomu, beera ku mirimu gye. Eriyo abali nga baleka amaka gaabwe eno tebamanyi bifaayo, naye gwe ssebo omanyi ebiriyo. Mukama fuga oteekewo obukuumi bwo, kubanga bw'otakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwerere. Ekkanisa eno giwa omukisa eyawugama. Yesu bongere okuweereza, bongere Mukama n'okutegeeza abala ku bulungi bwe. Mu byonna Mukama tugabane omukisa ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu okuva leero n'ennaku zonna, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Mukama abampere nnyo omukisa. Amina. Amina. Praise God.